kulikayo nnyo mukuwummulako okyali nno omulabi mulungi wa Salt TV munyo ku 3 gwe tutambula nagwo ekitundu kyaffe ekyokubiri katugende mbivumbuddwa tukyali ku Charles Andama onako olweggulo twamulese ku poliisi y'e Katwe ng'akyanyonyola ebyaliyo wamu n'okwegayirira abo abaali balina okumuyamba bamutaase oba oliawo balema okulya enguzi bataase ye n'abasuubiza ne kasente nti singa abaakanunudde mu mikono gy'abakanywa musaayi asobola okubawaako wabula tekyasobose ate nga n'emitwalo gye 9 gye yalina najjo baali bagimugyeko bamuwaddeko 2 gokka katulabe nga bwe byatambula. Poliisi y'e Katwe efumbekedde n'emisango egy'abafere ab'ebika byonna. Muno mulimu Babbulooka, bakanywa musaayi. Kyokka nno mwattu ekyewuunyisa bangi ku be bazze bakwate babayimbula nga mpawo kye babavunaanye. Sayansi mu kumalawo obufere buno akozesebwa poliisi y'e Katwe. Nange mwattu akyambuze era nkomekkereza mbalumiriza okubeera abasaale mu kuyamba ennyo abakola bino. Omusango gwa Charles Andama wandirowoozezza nti singa poliisi y'e Katwe teyali emu kawuukuumi gwandibadde gwaggwa dda era abafere bandibadde bakwatibwa dda nnyo dda. Andama omaze okukola statement ey'okubiri ku poliisi y'e Katwe bakugamba okole ki? Kati omupoliisi n'angamba ojja tufunirayo emitwalo 3 tugende tukole print out nengende nkera nenzeeta emitwalo 3 nengimukwasa naye ne mbagamba ate zino sente zange ziri ku poliisi ne bangamba mbwezo sente za APP ne mbagamba zituba tukozesaako ne bangamba ezo zeesonyiwe ojja zifuna oluvannyuma nenzeesonyiwa nengezako zibasaba ne baziremera naguno gwaka. Mbwezo bikyali bizibiti olemera otya sente ze wajja ku muwaabi kyokka nga ne suspect yakuddukako dda. Eggulo twabalaze ebifaananyi by'omufere Henry Nsubuga mbu kati ate poliisi gwenoonya ono ye yakulira ebyokubba Andama ogamba sente poliisi yazikujjako zalina kubeera mmeka? Gyalina kuba 7,700 naye ku poliisi baleetawo 7,000 jukira kyali 9,700 ne batuwaako 2. Nti bwe wazisaba bakugamba batya? Awo ono ayo Fred yatujjako statement yazijja nayo n'azindagako nangamba sente z'okayanira size zino nti yesebo kati ndaba ne bangamba nfune sente za print out si tugende mu Airtel tukebera amasimu balabe twatandika ddi okwogera. Kati ayo Fred ku poliisi y'e Katwe omukwasa gaali 3 ge yakusaba okufunira call data eta sente nenzimuwa nawe we nazimuwa kwasa bwenti ne mukubiranga esimu ne ga print out zaweddeko network ekyali down okumala weeks nga 3 nengamba angandaba bitabuse nnyo nengenda ku poliisi ne mugambo manyi nze mpange ndenda abantu abana ngamba nedda nabitwala yodda tugende obugenzi mu Airtel kale tubijjeyo ne tugenda ku Airtel ne tubijjayo naye mu kubijjayo ng'atangamba gwe 10 wabweru ne 10 wabweru ye nagenda eri munda mu office tutawazana dakika 15 nga batuwa bintu nga tuvaayo kuba yansaba ennamba z'abantu betugenda okukebera nga kuliko ennamba yange neyo n'omufere nnamba enkyamu gyakozesa teyakozesa nnamba yo n'omufere eri ntuufu kuba ye ate ennamba ey'omufere endala agirina ono omusirikale yagimuwa nga bamujjako statement ze naye ennamba y'omufere sigimanyi entuufu. Kati nembawe namba ya sheke nembawe yo ne yasembayo okunkubira ku lw'omukaaga nembawa ne omuntu eyagula ne bansaba emitwalo 3 ne bangamba ate kati nze togenda kumpa mafuta na transport. Nakugamba nti Andama yatandikirawo okusaasaanya ssente wakati mu kugezaako okununula ennyumba ye era poliisi y'e Katwe eyo yamufuulira ddala lusuku ssebo. Kati mumala okufuna print out z'amasimu ayi Fred akusaba ekyemisana naki? Asaba lunch ne transport nenkwata sente nenzimuwa nemuwa emitwalo 2 n'agamba naye musajja gwe oli mukopi nnyo zino sente zoyagala okumpa ne mugamba kwongereko mmeka ne mwongere 15,000 n'abivaako n'agenda. Zino empapulo ziraba ng'empapula mugugu munene bwe gute zivudde mu Airtel
nazi n'empapula za print out sikati bwe tugenda okkebeera tumanya kituufu konze kaali sebo nangamba naye naawe kuba kwata zizi nosobola okukolamu kopi naawe osigazeko kopi yo nazimpanga empapula nyingi ne tugenda awo bakolera photocopy nembuza omukyala waawo photocopy yazi n'empapula sente nga mmeka nangamba ojja tuwaayo $9,000 nembagamba naye nga zino zonna sente twono nabwonoonyi zaaki nangamba oba tolina bulungi sente kwatako zinene ezimu ozikolemu photocopy omala ozinzirize ne bazikolamu photocopy awo nembawaayo 10,000 zaali kaali kakaaga nenkola photocopy yezo empapula ezo n'omufere ne za sheeke ekyo nakyo kiggwa ekyokwokesa mu mpapula obuuza ayi ekiddako nangamba nti kati ogenda funayo sente otwakinga omusajja kuba ffe tetukola mu bya kutwakinga ffe ekyaffe kiwedde ne mugamba sente mmeka nangamba gwomanyi gwe noonya abantu abakutwakingira oyogeremu nabo nenzirayo ewaka nengamba kati omusajja tali kunnyamba ataŋŋamba noonye abantu abanantwakingira nze siri musirikale ebyo byonna mubituukako nga ye Henry aliwa ng'akyali ku poliisi oba nga ye baamutana dda kuba Henry yali yagenda ne ku gundi yabamwa police bond n'agenda nga tetugenzeeko nawa gye banferera emmotoka ye ne bagita ne bamuta n'emmotoka ye n'agenda nayo okimanyi nti baamutadde nti akugamba ki sebo jangu njaga kumitingamuko nga togerenga abantu ne mugamba oyogere nange ku ddiiru kingolo bamutadde kuva mu komera nangamba twogere njaga agenda tusobole okukwata ono sheeke yatufera ne mugamba yegwa omufere nambeemu oli sheeke gwe yamusomera ddiiru zonna gwe yantwala ne banfera nangamba byogera tolina n'amagezi kyako owunze n'okuwunga nanzijako naddamu nanzi ne mujjako niwatayo dakika nga 10 naddamu nankubira ne mufuula bize nga ndaba talina magezi sina saaga kwogera naye naddamu nankubira yamala ennaku nga 5 nga nkubira esimu ayagala kunsinkana ayagala kumanya wa wendi katono nyandama Henry oyo eyakufera bamukomyawo ko mukomera ntegeeza ku poliisi mukomera tebamukomyawo nentandika okuba netalanga buli lunaku ngenda ngamba gonaaba ofunye nga musajja ngamba wonaaba ofunye sente ezitwakinga ojja kuŋŋamba olwo bino byonna bigenda mu maaso olwo nga ki ekiri ku nnyumba gye watunda olwo mu nnyumba nga ne mu nnyumba bangobamu nedda ebyo biwanvu nnyo awo tujja okutandikira wakati mu kusaba abapoliisi y'e Katwe okugenda mu maaso ne byemukola ebirungi wakati mu balungi empulunguse tezibulangamu bya Robert Mutebi ne Eric Sebalamu Salt TV Omunnyo.